Byebyo nyabo. Yese bafandi. Byebyo. Kakati gwe wakwata bukwasa omwana w'abantu abalala. N'omu omuntu mulala. Lwakuba gwe olaze n'akunyonyola ennyo nga bw'akaaba amaziga. Kitegeeza gwe muzeego. Oli bw'ajja n'akuwaayo ssente. Okwata omwana w'omuntu. Ng'omumuwa. Kitegeeza otunda abaana b'abantu. Nedda se bafande. Sina mwana w'omuntu gwe nali ntunze. Ennaku z'omubbi zibaana. Leero ogenda kuwulira. Tugenda kusiba. N'essomero lyo tuligaleewo. Bakuwa abaana kubasomesa. G'obatunda. Nedda taata wange saasira. Atalukasi. Olukirowooza si bwe kiri. Sisobola atunda mwana wa muntu. Gwe nnyabo tova kukyeyogerera kennyini. Ate nange ne bulijjo okyogera. Mbwe omukazi yakubuzaabuza n'akuwaayo ku ssente. Mbusimanya ne zikuziba amaaso. Ekyo kiyita ki? Omuntu bw'agenda ku dduuka n'akwata ssente n'agula ekintu ne bakimuwa. Kiki ekitegeeza okutunda? Kati oyagala tugambe mbu omwana tewamutunda ng'ate gwe wamutunda. Kati mwagala tusiriwaza mbu omwana nammwe temumanyi waali. Kakati gwe kiwakikola olowooza ki? Wali omanyi bano tebagenda kujja kunoonya mwana waabwe? Oba wali omanyi tebagenda kujja bakwebaze nti weebale kukwata omwana olw'okumuwola omukazi? Gwe wali weeyita mu ssawo wa DNA, gwe wabakebera. Omanyi omwana oba waabwe oba si waabwe. Wali olowooza ki? Nange buli kimu saatoka kukirowoozaako. Ndinakola ensobi. Kusaawa nali sirowooza. Nabagambye omukazi yamuzaabuza n'amaziga ge. Najja ku ssomero nga yeekaabya abaziga. Omukyala oyo yajja akaaba ng'akaabira omwana we. Bwe nakirowoozaamu nga nange kyali kintuseeko mu ddwaliro. Ate nga nange kyali kintuseeko oba naye nali nnina kumuwa mwana. Naye munsonyiwe nnyo Mr. Jordan Saazira tebansiba. Kati olowooza nawe ogenda kumbuzaabuza n'otutuziga tuuka emmese. Olowooza nawe ogenda kummanipulatinga, Diru yammwe nagiguddemu dda. Kati muzze wano kwebuzaabuza nammwe temumanyi mwana gy'ali. Munkolemu ssente, mupita musiru. Otegedde otya nti ndi wano? Otegedde otya nti tuli wano olyoka ojje? Weefuula alumirirwa ennyombo ojja. Kuba olukwe mulimu babiri. Nedda taata. Just go obadde ku ofiisi yange. Nakukubira essimu nekuwulira ng'oyogera ku Pauline. Sikirowoozeza nako nti oba ojja ku poliisi. Size nkugoberera. Ng'ogoberera ofunemu ki? Ofiisa, olaba omukazi ono waali omukulupanya. Kati nnyabo obadde ongoberera ofunyiremuwa. Gwe olwaleero mugenda kwogera omwana gy'ali mmwe. Nnyambadamu ekyemu. Omwana aliwa? Omwana. Madamu ekyemu omwana aliwa? Ekitegeeza togenda kwogera. Jamwe ndado. Afande Anet. Omwana nze mulina. Eki?
omukisa olaba obedde ekyo kyenkugamba. Naye Pauline, kutosobola kukirowoozaamu nti ekintu ky'okola si kituufu. Mazima ddala sibeerangako mulabe okutuuka kwagala kunga mu bulago kunzita. Naye Pauline kirowoozeemu. Omwana gwe waleka mu ddwaliro nga tomuyonsezza nako, ne nkwata omwana ne mulabirira ne mukuza okutuuka ku egyo emyaka kw'omusangidde. Naye tolinaamu yadde akagambo akanneebaza. Bwetutyo bwe tuganyulwa mu kuyamba. Mazima ddala bino by'osasudde mu Pauline. Oh, Martha. Webale mukwano. Webale kuba wakisa munnange. Bulijjo nkunoonya nkwebaze. Byonna by'onkoledde kubanga by'amaanyi. Bulijjo simanyi nti mu nsi mulimu ku bantu abalina emitima emirungi. Naye gyemuli gy'oli Martha. Kale oba singa nali nakulaba dda, omwana wange sandimulese bulesi bwentyo. Wandibadde waakiri onnyamba mu bizibu bye nnalimu. Naye eky'omukisa omubi nali sikumanyi. Naye weebale byonna. Weebale nnyo Martha. Weebale kuba na mutima gwa kisa. Naye omwana wange ye mutwala. Sigenda mukulekera. Nsobola okukitegeera Pauline. Era nabeerangawo nga nkimanyi essaawa yonna ojja kulabika otwala omwana. Lwakuba nti ebbanga liyiseewo ddene nnyo. Nga zivudde mu weeks ne gifuuka emyezi. Ne kiva mu myezi ne gifuuka emyaka. Ne ntandika okufiiringa nti omwana wange yeri gye mbadde ndudde naye. Era nga ngamba oba oli awo tolivaayo kukima mwana. Ne kati Pauline mbadde nkirowoozaako nnyo nga njagala nnwane paka nsigaze omwana oyo. N'ekitifu kiri nti tasobola kuba wange. Pauline, nze kati ebyo mbivuddeko. Kati sisobola kuddamu kulwana. Pauline, eyo chapter ngikulozinze. Njagala tubeere ba mukwano. Ng'osobola okubeera n'omwana wo, nange ng'osobola okumumpaako nembeerangako naye, if that's okay with you. Yes. Okay. Webale nnyo mukwano. Kati aliwo. Ani? Omwana wange. Pauline, kati omwana omubuuza nze. Mbadde mmanyi ebyokwetooloola bikoma wano ompa omwana wange buli omu asigaze emirembe. Pauline, omwana si gwamujja kusomera n'amutwala. Martha, mpa omwana wange bambi. Wamunzibako. Mpa omwana wange. Wajja n'omunzibako. Mazima ddala twali mu ssanyu nga tuyimba, tuzannya,
Essanyu lye nali maze emyaka gyonna nga sirifunako. Nga nnyimbira obuyimba obunyuma okuwulira. Ntunuulira akaana kange maama. Oba singa nakatwala. Singa saakalekaawo. Singa kaakula nkalaba. Nakayiga okwogera nga nkalaba. Naye kano akabanga akatini ke mmaze n'omwana wange kabaluma bantu mmwe. Mata, mpa omwana wange bambi. Nkwegayiridde. Munzirize. Naye Pauline, oli serious omwana tumulina? Kugambye mwana wa mubba. Simanyi mpita musiru. Lwaki tompa mwana wange? Dokita, nze simanyi kye tugenda kukola mukazi ono. Simanyi ki kye tugenda mukolera. Mpa buwe mwana wange. Kyenjagala gwe mukazi gwe. Lwaki ne bwe njogeza emirembe temumpulira? Akaana kange mwakagalira mu kisenge kyammwe. Kali eyo kakaba ka taata. Lwaki temumumpa? Gwe Pauline, lekera okuneesulirako eddalu. Bw'oba oli mulwadde wa mutwe genda ebutabika. Pauline, kakkana, kakkana. Mata, soko gye tugeremu, soko gye. Nyabo, omwana yajja atya kubanga ali mu mikono gyo ate nga wali omuwadde Pauline? Omwana alabika yadduka ewa Pauline. Kuba nze waliwo omusajja yamundeetera ng'agamba nti amusanzeeyo ng'anoonya limuzza waka. Bwe yamubuuzaayo nga tamanyiyo bulungi kwe kumubuuza erinnya ly'essomero lye. Kwe kumundeetera. Nze ne bwe nasooka okumulaba nalowooza akabadi kaabwe kapya. Tiwa Pauline alina kyambalira. Era y'ensonga lwaki bulijjo mbayita twogeremu naye nga tebampuliriza. Era neewuunyiza nnyo okulaba nga Pauline tamanyi mwana gy'ali. Kuba nze nasembayo nga yamulina. Nange munsonyiwe bakama bange. Munsonyiwe, Pauline yankozesa ensobi. Kuba olwo yantuma eddagala. Lwe namanya nti omwana alabika yamulwalako. Bwe nagezaako okwogerako ku by'omwana ng'aleekaana buleekaanyi. Nze olwo ne kizuula nti kirabika obwongo bwe tebuli fayini. Naye sandikoze ekyo. Mr. Jordan, ngendako omusirikale wange omwana mugende naye omukyalo oyo ewakiwuwe. Muggyeyo omwana oyo mumuleete wano. Kuba nze ndi bize sisobola kuba ku ofiisi eno. Fande, kale omwana nze mulina. Naye tali wange waka. Omwana nnyina gwe nali namuteresa. Nga ndowooza nti bayinza okumanya ewange ne bajja ne bamuntimako nga sinaba kumanya kituufu kye ki. Naye afande, olaba abakazi bano balina ekintu kye bakola ekifaanagana. Bombirire. Kati ono oluwulidde nti tugenda waka saawa eno akyusirizaawo ebigambo. Alinga ne Pauline byayogera nga byakyusa. Kati agenda tumalira obudde. Atuzunze nga bw'atuzze eno bw'atuzze eri. Nanti kati mwebedda mugamba Pauline yalina omwana. Obwedda akyusakyusa ebigambo bye. Naye timula bwe tukiwadde obudde omwana azuuse waali. Ofiisa, bano abakazi bakolagana, bakwatagana. Balina kye batuwagalamu kye batayogera. Tetukwatagana bannange. Pauline lwe nasembayo okumulaba lunaku lwe mbagambye lwe yantuma eddagala. Era nze okutereka omwana just nali njagala kumanya kituufu kye ki. Kituufu ki kyoyagala ekipya ku ekyo? Bwe twakuwa omwana waffe okumusomesa twagambako genda omuzuulira abazadde be. Bwe wazuula omwana gwe wali omanyi nti abuze, lwaki tomuleeta ku poliisi? Oba n'omuleetera ffe bazadde be abaamukuwa.
olowooza bwe twakuleka nitakutwala mu mateeka twali basiru. Mr. Jordan, tusooke tukakane tulabe ejjagamba omwana gyali ebyaddala gyali. Ofisa, nze n'omukazi sobola mukkiriza kuntwala gy'ayagala. Bayinza okuba balina emipango gyabwe nga bakoze olukwe waabwe bantuuseeko obulabe. Anti nkugambye ngenda kuba omusirikale wange omu wano. Ofisa, abasirikale bulijjo balemererwa ne babatta. Zono omutyamu ku ngeri gy'akyusakyusaamu ebigambo. Lwaki oli alina omwana gwagamba tamukuba essimu n'amuleeta wano omwana ono tumusigaze wano ono yenkwaso kati. Kubanga nayo gye tugenda naye ayinza otuddukako ono. Okay, katukole ekyo. Nyabo, tuwe nambe omukyalo we tumukubireko. Nze bino ngenda kubivaamu kuba bigenda kundeetera obuzibu. Madam Martha bw'aba abadde ne Mr. Jordan agenda bimugamba. Bannange bigenda kundeetera obuzibu. Naye naawe Liya, ate totya nnyo bw'otyo. Kale, pati tugenda gitegeka amangu. Amazima bagenda okugamba nyange it's not too late. Mpozi nga mugenda tegeka nze nzijayo buzi ku pate. Kuba eno simu gye nkubye n'ennimba bwenti eyinza okungobya ku mulimu. Nze Mr. Jordan wanajja n'ambuuza ngenda mugamba amazima. Anti kati gwe tulina asobola otuyambako mu kino. Bwekira enkya ogendeyo eka kiyogeremu naye. Kati wano nze ngenda leka wano ye Mr. Jordan wanajja nga ofiisi y'enzigale. Omukubira n'omugamba nti ofunyeemu ka emergency. Nedda mukwano, mwe mutegeke pate nze nja kuggyayo buzi kuba sina bwe ngenda kinnyonnyola. Naye tetwetaaga kugendayo nkya ate tukomewo tutegeke pate. Kye tuba tukola ffe tutegeke byonna. Ku ekyo kyetaagamu bimuli bitonotono mpozzi n'empeta. Then kati tugendeyo nga tutute butwazi surprise. Mulaba muti. Ate Uncle Jordan tumututeyo tutya? Fuza ate ekyo. Naye mumanyi tweyawulemu. Mwe musigale nga mukwasaganya Madamu Martha mumanyi bwa waali. Nze ngiye engeri gye ndeetamu Uncle Jordan. Kati tubasisinkanyeeyo bombiriri nga tebamanyi kibe nga surprise gyeri. That's it. That's what we want. No. Liya yabakwasaganya Uncle Jordan kuba yamuli okumpi. Ffe tukwasaganye Auntie Martha. Ye ate bye eby'obumuli n'empeta ani agenda obikwasaganya? Ebyo tugende nabyo tubikwasaganya kuba si bizibu. Okay. Liya, okiziganya nekye tuteesezza? Uncle Jordan onoosobola omulimbalimba n'omuleeta? Bannange, omulimu gwa muntumye nga munene. Mr. Jordan mukambwe nnyo. Kati ngenda mugamba nti olulimi lwategeera lwokka lwa bizinesi. Ate era muyiye mu ngeri ya bizinesi. Ntya
kyekinaamukirizisa okujja eka kiri. Yeeka kiri sayidi ki? Kuba tatubuulidde na watuufu waali. Olaba, tuzanye ezzaala. Gwekere nkyomukubire ng'olaga okyali ku mulama guli gwennyini gwe wamukubiriddeko essimu. Nga bw'agambye nti agenda kubeera kakiri. Kati bw'ona amanya adresi wa watuufu wennyini waali, then naffe otutemyeko. Then ffe mujja tusangayo. Kale, neebambi, enkya kalubeere lwa nkya. Mugezeeko okulaba nti ekintu kino tukola ki? Tukimaliriza olunaku lw'enkya. Kuba singa kisuka olunaku lw'enkya nja kuba sikyakirinako magezi wa mikwano. Yes, kigenda beera kyankya. Deal? Deal. Alright. Ndowooza ne bwe tugenda. It's okay.